Liraze busoga nanyi singo bwa serebe. Loli mantala no idega ifidinda mbokola so. Obwakyabazinga Alien Skin akiguddeko obubuno bumutadde mu mbuga z'amateeka ono wakwerinnemba n'emisango ono yavumyevumye obwakabaka n'avumaavuma abantu b'obwakabaka bwa Kyabazinga njogera ku bwa Kyabazinga obwa Busoga n'avumaavuma Kyabazinga ekintu abamu kye balabye nga oboolyawo ate kivaayo bunnyo kati bano bamutaddeko embeera ogw'omunwa nga gwebera Abasoga Ngo bagasse wala ne Kyabazinga. Kale Kyabazinga simanyi na manyi. bwene ekiddukano kino Enda tunye mu kivulu kyo. Abasoga balumbye Fangoni Forest omukulu bamwagala ono nno yazzeemu n'abajolonga n'ajolonga n'obwakabaka Alien Skin ebyaddala ekintu kino okusa information eriwo Abasoga bamaze dda okuteekayo emisango okulaba nga oboolyawo ono ateekebwa mu mbuga z'amateeka awozesebwe kati ono avuddeyo ebbanga eritali limu ogutali emirundi ebiri nga ajolongera ddala Abasoga era kati yatuuse n'okuvuma kabaka waabwe ng'agamba nti notamumanyi amusinga n'amaanyi n'ebigambo ebidira awo ngenda kujjukizaamu ku bigambo byayogedde wabula ate wano webadde bamwagala okusinziira ku eno analysis nsaba ojuuliremu Abasoga mu komenti yammwe Alien Skin abagaza ki Ntuna mu ntebe ya ggwanga ate ongambe mu nte ya Kyabazinga nina bera president. Alien Skin kino kye wakoze n'oyogera ku Kyabazinga n'oyogera ng'otunuulira entebe y'eggwanga by the way bulijjo bakwagala kubanga wawedde awo wennyini bulijjo bakwagala kubanga kati entaya Busoga naffe abako watuzarayiddemu gwe weerabidde ngu eBusoga erina abajenero weerabidde ngu Busoga eyo institution nene gwanga ddamba era ogamba ng'otunuulidde entebe byakusimatise kwogera okyamuse oba wabyogedde kulugamba ngu oli excited naye katulinde onaalumalira baaba katusooke tulinde tulabe Akusoloza abaana fuso musanvu efiso musanvu diti tunie ku microphone tunie ku speaker tunie ku bembi bojoleta nige mwene tukunie nenda tunie mu kivulu jona jona olunie lulero beta samania lubeta lunante ani Alien Skin abamukwata bamukuba zibatuuni nsambagere biki bamugamba linnya lya Muhoozi kati Deni bankwate bulungi nga sinafuuka yabe we nabadira mwada wa njabatu wale Iran. Ate ensonga zaabwe zabadde na nafune soka nembata nsoke malize basajja banga ba military newe kiganga bagattako tebaddamu kumpereza bikale bo bafuna muki bwetuka yano oba peace they chose what peace osaga kati basalewo bagamba musajja wadde chance emo okwerowooza esawa biri munnya bagala nkaya namba tandikirawo kale tegedde nabawunu emwana ye mulwana agamba lwaki akubirwa embooko eza General CDF Muhoozi Kainerugaba kubanga agamba amagye gamukwata bigambo bye gamukuba embooko mpaka ku poliisi ne bwe gamubuuza ki ebya Muhoozi General kati Alien Skin kyoyina kumanya olwaleero amaanyi egaali
oruvimbo nga gwo mwana yava katwawo asiiga langi makanika saawa zino osobola kutuula ne pulezidenti General Yoweri Kaguta Museveni bw'otuula weka omaze ku miitinga General Yoweri Kaguta Museveni osooka weebuuza amaanyi gaani agantuuseeyo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja nkola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo. Nkola ku abo bonna abalina ebizibu mu mukwano. Bw'oba olina ebizibu mu mukwano jjangu gye ndi neeyonera nsobole okumalira ensonga. Nkola ku mikisa egy'emirimu, nkola ku abo abaagala okugenda ebweru, muntu nk'okozesebwa amajiini, okozesebwa saitwani, ebyo byonna mbikolako. Osobola okozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. Muwala wa Eddie Mutwe avuddeyo kubanga kitaawe bambi ne bweba baminisita bikwasa ennaku sooka owuliremu ne bweba kabineti minisita tamala gasisinkana pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni. Kubanga alien skin woli saawa zino tibakulaba nga muyimbi ababeera mu State House oba ababakweyunira nibakupika nosanga osobola kutambula Katwe wa Makinde Uganda yonna ne gaali. Si kye kifaananyi bamu kye bakulabiramu nga cash crop kukufunirako sente ate kugamba oli ku bya patriotic kuki because ekyo yina kumanya olwaleero Uganda system kwa ne President Museveni yali musetawo nanga system tagitegeera bavunda dda mwataze kitutawanya system we wano kye kimwe kitawanya ne Rwanda. Warabye President Kagame katono cabinet ba minister bona aba bayise memboko natukana okubagamba bweba mukoye mudde wamwe mutule kati alien skin high pay evawa. Tunulira Pablo Escobar Muhammad mu Colombia ebiseera byemabega nebwe bajanga kumukwata kulwokugamba baali bakyamwagala kumufunira mu sente n'okumuyisiza amenja gayabwe kutuuka mu Amerika newa n'okusaasana ensi yonna bamukubiranga kasimu ngu DEA ejja vaawo naye bwe baatuuka batakyamwetaaga bamukuba amasasi adduka 92. Kati alien skin gwe byonyumya ngunze ndi patriotic saagala manya sente nze ndi ku mwoyo gwa ggwanga. Jukira waliwo yagenzo wa President Yoweri Museveni n'amuliima n'agamba alien skin okusinziira mobiliza mulungi yeetaaga sente yeetaaga security. Kati oyina abasirikale abakutambulirako abakukuuma gw'obasasula nedda bye beetaaga essential needs buli lunaku gwozibawa nedda. Ani yali atudde mu meeting n'awanika omukono bwati n'agamba naye kibanda waffe asobola kutoora ku Robert Kyagulanyi oba asobola kukunga abavubuka abamufaanana
n'atulinyira no ku bantu engatto yeetaaga security. Golowooza bigwanga mizimu wangi? Golowooza bikwetoolodde ebyo byonna bigwawo oba obituukako oba bituukawo nga muzimu? Kubanga emizimu gye gitalaga oba gujja oba tigujja. N'enkuba esooka kubindabinda eggulu ne libwatuka. Golowooza abasirikale bakukuuma beesanga wuwo. Ekyabasayiningisa kiki kujje wuwo? Bakukuuma oba bakubega? Gwe Eddie Kenzo, Bebe Cool, Chameleone yenna ayina security. Golowooza ago maanyi kiki kye wasobya wasooke bakwe security ngu oli katoli mu bulabe? Bwe waweranga katwe oli mulangi zo osiiga motoka biki wali toyina mutima gumu, wali oyina mawoowolo 8. Kati bwe wayimba ensi n'ekutegeera n'ofuna emitima 2, kati balina kuwa security tibagikubbako. Bwe wayimba n'ofuna ebibumba 4 oba ebiwoowolo 8, kati bye bakuuma. Nedda, kankubuulire mmwe ganga manya zidipo biki mafia manya ki babataddeko amaaso aga muli golowooza mmwe babalaba. Golowooza gavumenti ne security y'eggwanga yebalaba bokka, in external forces. Kati alien skin singa otuukirirwa owa FBI oba CIA oba Mossad n'akusomera mu ddiiru ya billions za dola, oyinza kigamba gavumenti? Kati balina oyina kubeerako abantu kumpi. Baani bo meeting, baani bobeera nabo, kituufu gwani anali mabega g'amaanyi go.